boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Njagala okubuuliza Bobi Wine. Owulira otya nga social media etudde ku mwana wo nevuma neweebuula omwana omuto, owulira otya? Ekyo kyennyini ky'owulira njagala otegere nti ne President Museveni naye kyawulira ng'ovuma omwana we. Saagala mugambe nti I have compared MK ayina emyaka oba ana oba ameka n'omwana Solomon ayina emyaka emito bwe gityo. Bonna baana. Sobi was my friend. Sobi zenakula naye. Yali chali wange nga tubeyuka fena, twazanyanga fena ebikonde, twabalukanga naye n'ebirala. Omu ku batemu ababbi ab'olulango abateekweka mu Uganda nga yamaze n'atemulwa naye. Sobi abadde mukwano gwange. Bobi Wine avuddeyo na clarifying ku nsonga ye ne Sobi. However, je bigwereddeyo nayo nanga si musanyufu na bikolwa bya Sobi, naye ng'ekyokubeera mbu Sobi abadde nga mukwano gwe takyewakanye. N'atuwane link ups nira n'obufaane butandika okubeera nga buvaayo nga Bobi Wine ali ne Sobi mu myaka gye eri emikadde. Okusinziira ku Bobi Wine bigambo bingi byayogedde nera byengenda okubeera nga nkuzanira. Still ngenda kuterako akatambi akamwana muwala ono, naye n'omuwala simanyi ki. Omanya abaana b'obuwala balina engeri batandise okubeera nga bayingira mu nsonga za politics ne batandika okubeera nga ba-analyzing. Sometimes ensonga ze ba-analyzing nga ddala kituufu naawe olaba zirimu eggumba. Sometimes nabo ne bookya nga buli omu yenna mu nsi watera okubeera ng'ayokya. Naye mwana muwala avuddeyo n'ensonga eno ng'ekwasaganya ku baana naddala bano eno b'abantu abali mu politics oba abali mu limelight na balina bataata emirimu gye bakwasaganya naye ate nga balinayo ko n'abaana baabwe. Mpisa ki na ngeri ki gye kyandisaanidde okubeera nga kikwasaganyizibwa? Byonna bye nkuleetedde mu katambi kaffe ak'olunaku olwaliro. Ngenda kusaba kintu kimbambi subscribinga onigende ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Byonna bye bino. Sobi was my friend. Sobi zenakula naye. Yali chali wange nga tubeyuka fena, twazanyanga fena ebikonde, twabalukanga naye n'ebirala. Omu ku batemu ababbi ab'olulango abateekweka mu Uganda nga yamaze n'atemulwa naye gwe bayita Sobi Pade Serunjoji. Sobi was my friend. Sobi zenakula naye. Yali chali wange nga tubeyuka fena, twazanyanga fena ebikonde, twabalukanga naye n'ebirala. However, like many of my friends from the ghetto, Bazebula Senyange, n'abalala bakozesebwanga okunyigiriza abantu baabwe. Naye ne bamaliriza bonna nga babatemudde. Tewali muntu yali akozesebwa naddala mu abasinga baawo okuva wano mu kitundu kino. Tewali yali akozesebwa okunyigiriza abantu be n'amaliriza bulungi naye temuyiga. When Kassim Ouma came to Uganda for the fight that never happened, nasinkana Kassim Ouma naye waliwo omwana bokisa bwe yajja naye nali simumanyi yazze ebbali nanyumiza n'angamba nejjajja Bobi bwe bampita mu ghetto ebiseera ebimu okimanyi nange ez'omukube wawamba nanyumiza olugero lwe nanyumiza nti Sobi ne baganda baffe babokisa abamu at Namayuba Island where they were treated like slaves. When ali mu parliament mu biseera bya togikwatako twakomplaininga ku kizinga ekyo gye baasibira abaana nga babayisanga ba slaves nga banyiiza oba baagala okulaga abantu nti balina obuyinza bonna nga bajjayo omu either ne bamukuba ekyasi mutwe ne bamuleka awo mu safe house okumala ennaku 2 ku 3 n'avundiraawo abalala ne babagabira zigoonya. Omwana yanyumiza nti babakwatanga ne babasiyaga. Baganda bange ekifo kino kyendimu ntuukirwako amawulire mangi nnyo. Olugero lwa muganda afono si lwe lusoose. Kuviira ddala mu biseera by'okulonda abaana bangi nnyo abawambiddwa amagye, abawambiddwa SFC, abawambiddwa abatutwaliddwa ku CMI yawo. Bangi nnyo bakomyewo nga batunyumiza, be baatulugunya, be baala wamu abalabako,
batemako engalo mwabalabako ne be basodomizinga be baali ebisiyaga. My brother, oli muzira kubanga olina confidence eyogera ebikolobero bye bakoze, kubanga nnyo babakolako ebikolobero naye kubanga bamanyi abantu batya okwogera. Abakyala bangi nnyo babarepinze era nkakasa nti Alex kavuddeyo nayogera ku nsonga eyo bangi mugenda kufuna confidence okuvaayo mwogere ku nsonga eyo. Never feel ashamed. Temuswalanga. Njagala okubuuliza Bobi Wine, owulira otya nga social media etudde ku mwana wo neevuma neweebuula omwana omuto? Owulira otya? Ekyo kyennyini ky'owulira njagala otegere nti ne President Museveni naye kyawulira ng'ovuma omwana we. Saagala mugambe nti I have compared MK alina emyaka oba 4 oba ameka n'omwana Solomon alina emyaka emito bwe gityo. Bonna baana. Bobi Wine ne President Museveni bonna bazadde at this point. Ensonga ey'okubiri enegenda eri abaana aba NUP nga kwotadde n'omukulembeze wammwe. Mwagala nnyo respect. You're demanding Ugandans to give you respect. But are you giving it back? Why are you asking for something that you don't have? Most of the times when you don't have something, it is so hard for you to give it back. What are you giving? You do not have respect for anything and anyone. Why are you asking for respect? For starters, I just want to let you know that respect is earned. You work for it. You do not demand. You do not order. You do not command people to respect you. Respect goes both ways. It is 50-50. It is a win-win situation. You respect me, I respect you back. There's no way you can give me respect and I disrespect you. You disrespect me, I disrespect you back. So ako bwe munaakategeere mujja kuyiga nti bwe muba mwagala abantu ba respecting president wammwe muyina okurespectinga abantu oba bato oba bakulu oba bagagga oba baavu oba muli nabo mu struggle y'okununula eggwanga okulijja ku President Museveni mujja kumanya nti muyina okuwa buli muntu respect. Okubiri kyenjagala tuteeke mu mitwe gyaffe. It is about humbleness, being humble. Mwami Kyagulanyi, you are a father. I am talking to you on a fatherly, sisterly level. Growing up, if your family, if the people that raised you, your father, mother, or aunties, whoever that raised you, did not humble you. You go to school, your teachers have not humbled you. You go to work, no humbleness. You get married, nothing. You get to politics, nothing. Social media is not going to humble you. It is not. I want to relate this to your son. You have given people a picture about your son. We are not saying Solomon is giving. It is you to blame for whatever that comes out of Solomon. For whatever mistakes that he makes. Tugamba nti Bobi Wine teyakuza bulungi mwana we. So when I never ebyateeka ku social media, n'olaba obulamu bwe n'ogamba okay, first son. Nenga bw'oleeta Muhoozi, n'oteekawo ne Solomon, regardless of the age, okikakasa nti Muhoozi waali, Solomon wajja okubeera ku myaka egyo Muhoozi gy'aliko, Solomon anaabeeranga Muhoozi. Tetwerabira kalike wayogera, wagamba nti you are a product of so many chances. For all the chances that you have been given, Bobi Wine, ngamba nti oyinayo characters 2-3 zoga nti zino kozite tokyazitambuza mu bulamu bwo kubanga you've been a product of so many chances. And the fact that you have failed to give people chances, like the chances that you were given, you have failed to give a chance to MK. Nti buli sawa buli lwovayo beera ku kimu nti munywa mwenge. Bobi Wine, naffe tuveeyo tugambe nti oli munywi wa njaga. Ochanywa enjaga. Yate, gwe ne MK nga babayimirizaawo okwogera, ani gwe baga nti Gunda akubiddwa bw'aba ayogera okusinziira ku speeches z'okola. Eyo tuveeyo. Ono MK bw'aba yanywanga omwenge oba nga akyagunywa
bantu bameka abayimiridde ku mugongo gwe ne baga nti nayonooneka lwa kunywa omwenge ne MK. Nti MK ya influencing okutandika okunywa omwenge. Emirimu gyange ne gigwa, abaana bange tebakyasoma, bali mu kubonaabona. Naye ng'ate gwe tusobola okubala abantu abanywa enjaga ne bafiirwa abaana baabwe, amaka gaabwe n'emirimu gyabwe nga kwotadde. Obalowoozaako? Manya nti gye wava si gy'oyagala okudda. Ate era ne bano boovuma nabo si gye baagala okudda. Ate era manya nti chance gy'ogaa nti baakuwa ne banno bagyetaaga. Nkomekereza nkugamba nti if you want respect, you have to earn it. If you want respect, you give respect. It is both ways. Nenyongera okusaba nti keep humbling your kids. Bw'otunuulira abaana ba Bebe Cool, gwe muzalawa, he's done a great job with his kids. Abaana ba Bebe Cool, they look humble. They look very kind. Look at Alpha. The sky is the limit for him. He's making us proud. Tunuli omwana Henry, he's so humble. Imagine okulya mmakanga gali mutaata nga ye Bebe Cool. Nga Uganda yonna emumanyi. Nene wesanga kisajja kyattu nga kikutte ku baana baakyo. Abaana bafuuse ensonga. Bobi Wine, gwe ne Besigye, mutunulye mu nkuza gye mukuzizaamu abaana bammwe nga temunnalinnyirira mwana wa Museveni enkuza gy'amukuzizaamu. Right now, MK is making us proud. Ayimirira wali n'olaba ng'olaba omukulembeze w'eggwanga. Bobi Wine oyimirira wali ng'eriiso ligenda kugwa wansi. Bebe Cool n'ayimirira wali. Alpha wali. Omwana w'omukulu, is it Henrik? Nga wali. Music we atambula. Gwe kikyennyini kyoyagala okutulaga mu baana. NUP, the soldiers, Mbatuma, you have to learn how to respect people. Entebe mujja gifuna singa muwa abantu ekitiibwa kyabwe. Nsigadde ndi generations